Mbadde mazeewo wiiki n'ekitundu kumpi ne Ssekukkulu awo embeera yatabuka ng'ali waka wali wa maama we bamuleeta wano ICU e Lubaga era n'abeerawo sawo ne batugamba nti teyeetaaga nnyo bantu kubanga infection ziyinza okumukwata obulamu ate ne budduka speed naye nkyayaleero nfunye essimu agulwa maama we nti honorable afudde tujja speed wano okutuuka mu ICU asawo ne batutwala waali ne batugamba nti ne batulaga ng'omutima gukyasobola okukuba nate ne batunyonnyola nti ebimu ku bitundu byebyo ebitambuza obulamu tebikyakola bulungi nnyo naye nga bisobola okudda engulu bulina obwongo nekitweraliikiriza paka ne leero era twongera okusaba Mukama Katonda ayambe nti akalembereza ke tufunye kugamba abasawo nti tebasobola kumugamba nti afudde ng'ate akyali mulamu kabeere nga ke kaliwo netusaba na Uganda mwongere okusabira Honorable Sseggirinya musajja abonyeebonye nnyo n'ebyobufuzi kubanga Uganda kubanga ali kansala bwe yafuuka omubaka wa paalamenti yalayira mulwadde tutuuse wayise ebbanga batuwaayiriza batutte mu kkomera bamugye mu kkomera bamututte okumujjanjaba emulago bamuzizza bazizzaayo nze emulago okunzijanjaba embeera y'ekkomera nga bw'ogimanyisa ennungi obeera mu bulamu okulabirwa abantu botamanyi ate ng'oli musibe tolya bulungi tulya buli kimu kyonna kibeera disorganized era ensonga lwaki olaba nti twafuna okkomera nga tuli balwadde era Honorable Sseggirinya yajjukira nti ate bambi ye yayingira mu kkomera nga obulamu era si mulamu bulungi yali ava najjamani kumujjanjaba naye Mukama Katonda tumusaba nti akalembereza katuwadde akatuwera eddala Honorable asobole okudda engulu aweereze bannalubala kyetusinga okusaba embeera si nnungi. Bwemwava mu ddwaliro mwagenda ku kye bayita medical check-ups abasawo baabakebera basanga biki ebisinga oluma Honorable? Osobola kwogera ku bulamu bwo buli omu baamuwa lipooti ye ate jjukira nti mu public ne bw'oteekayo okuti okukwata ku bulamu bwo bayinza okwongera okutya obuti oba okusaasira ati toyinza kubanga okwata lipooti y'obulamu bwo n'ogiteeka mu public naye buli muntu bamubuulira ekimuluma era nga ogezaako okukyejjanjaba mpolampola. Bannayuganda babyanguya bagamba nti mwalimu engeri y'okuba nga mwaweebwa obutwa kino kyogerako ki ekyobutwa? Of course naye nti obutwa tebujja kujja bugambe nti butwa butoogani kati oyinza okuba walindira tolina buzibu ku mawuggwe kati nganze ate n'ofuluma kumera ng'olina obuzibu ku mawuggwe oyinza okuyingira nga ekibuga kyali kibulamu ate nekijja nga kati kiki kirwadde kubanga n'obutwa obunywa oba obutwa bwaki buta organize kati tujja kusanga nti buli awo oba oli awo so sosobola konfaminga kintu ekyo kubanga nze abasawo tebakiŋŋambisa baŋŋamba birala. Okay, tuyenza nnyo kale. Programu egenda ofuluma Honorable Sseggirinya tetugenda kumupapira tetulina kyetugoba era tusaba jjajjaffe omulangira Dr. Kasimu Nakibinge kubanga ayimiriddewo bwe twali tubanja Sseggirinya ne Ssewanyana n'amubanja tusuubira programu bw'enaaba efulumye obusiraamu bujja kuba butukkiriza okulaba ng'omwagala w'abangi tumusiibula mu kitiibwa era twebaza nnyo obukulembeze bwa National Unity Platform obukulembera President Kyagulanyi babaddewo bannamawulire babaddewo bannamawulire be bamekinga Sseggirinya nga bamwagala mu mbeera yonna okuva lwe yalwala nga tubayita nti bannaye mujje tutegeeze kino Faruku Sseggirinya obadde omunoonya nga mukwano gwo bino byonna tubasaba tubeere nga tumusaasira maama tumusabire Sseggirinya wano amazeewo ebadde nga wiiki namba munatusonyiwa tetwayagala kubabuulira naye abaddewo ng'ali mu kujjanjabibwa ne Allah bwasazeewo. Bannakawempe mufiiriddwa omukulembeze bannakawempe temugenda kuddamu kufuna mukulembeze alinga Sseggirinya naye nze ekyasinze okunnuma Sseggirinya ali ku ndiri apooca na bulwadde abantu bali mu kunoonya bifo abantu bali mwogerera naye ebyo byonna Allah atusaasire bannakawempe tujja kuba tubabuulira ekiddako.
yenze Chifumbowa Chifumbowa natandika ne Ssegirinya nga tetunnamanya nti alyesimbawo ne mu byobufuzi. Chifumbowa ndi omu ku bantu abatandika ebimeeza mu Uganda wano byatandikira, era Ssegirinya yatandikira ku bimeeza ng'akyalina Richard atannaba na kufuuka Muhammad. Twatambulanga ne Ssegirinya ku radios ez'enjawulo nga tuli ku bimeeza nga ffenna tewali amanyi nti alisobola n'okugula ka bicycle nga tutambuza na bigere. Ebiseera bye twali tukyanywa amazzi gaalinga gaataano nga bagasiba mu kaveera n'obugaati obwetoloovu nga tulwanirira ensi eno Uganda nga ffenna tewali amanyi nti alituuka neyesimba. Nawe olwaleero kati ndi kansala nange wewaawo yeyambisaako eddala kati MP afudde MP, naye ebiseera bye twali tulowooza nti tuliwo okulwanirira just nsi yaffe nga tetusuubira nti tulyesimbawo wadde nemufuna ekimu. Kati kituluma nnyo nti abantu ababadde batuuse ku ssa eri teeseza eggwanga awo wennyini ate awali obuyinza we buli n'agenda mu kaseera kano nga ensi we badde singa okumwetaagira. Tusaba abantu b'e Kawempe bwe muba muzaawo omuntu anadda mu kifo kya Ssegirinya abeere nga muntu ayina omukulu okufaanana ng'ogwa Ssegirinya. Danke Kinsulu muzi mukadde nankubira naŋŋamba Uganda we akafa kitalo nnyo kitalo ddala era nenyambala bwenti nga bwe mumanyi n'okunaaba sinaabye ku makya nenzija mbeerewo mukunfaamire muganda wange naye ate mu kutuuka wano ne banga wabawo omusawo aŋŋamba nti oganize endala zonna zaasirise naye alimu akafuba katono kiba kitegeeza nti tewali wala. So mumbeera wakati mu mbeera ng'eyo nenkonfaaminga nti muganda wange akoze eki, muganda wange afa. Ate nga akawungeezi k'olunaku lw'eggulo twabadde ne muganda wange ono nga twegeyamu ku bigambo ebimbi yatugamba ng'akoze eki nga twakamuleeta wano. N'atugamba okulaba nti tunyweza, n'aŋŋamba yongera okunyweza boundaries ez'e Kawempe. Omulimu gwenkoze obulungi, bannabyabufuzi ababadde bagezaako okubeera nti basaalayimba, eyo nayo puresha ebadde emwongerako. Nenyongera okunyweza boundaries era nga batambula mu constituency naye ng'abantu baganye bakola ku ebyo ebintu ebirungi bye twakoze. Ssegirinya abadde atawaanyizibwa ebibadde bizimanyi musigo biki naye yakosebwa nnyo ng'akyali mu kkomera. Bw'akosebwa ng'akyali ali mu kkomera, okusibwa kwa Ssegirinya ebbanga eddene n'okumumma medication kubanga twalaajana ne tugamba Ssegirinya afune obujjanjabi agende ebweru. Gavumenti nedireyinga ne tuvaayo ne tulaga obutali bumativu, gavumenti nedireyinga neremerako. Kati simanyi oba kyali kigendererwa kya kulaba nti Ssegirinya bongerera ddala okumunafuya tetumanyi. Naye njagala okubeebaza abatambudde naffe ebbanga lyonna, njagala okubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannamawulire, abantu baffe ab'ebweru ba donors, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kizibu osanga omusajja nga Ssegirinya bw'abadde. Ffe twali twafuuka baaluganda nga twava okubeera nti mukama wange, nga twafuuka baaluganda nga bwe tusanga difooshe emakingi, bwe tusanga gundi tutuula ne tukola ki omukwano ogwo gondeeyo omuntu wakati mu masannyalaze ag'enjawulo. Ssegirinya n'andegerako n'aŋŋamba muganda we tubonyebonye nnyo, kwata ekintu yangu tuweereze, n'andekera obuvunaanyizibwa bwonna, obuvunaanyizibwa nkakasa nti bwentambuza obulungi. Of recent era n'ebimu ku ebyo Ssegirinya oba olyawo bitaamugize byebyo landiroodi okubeera nti abadde amusasula ebbanga lyonna nga tumuweera mu budde naye ate balandiroodi b'e Kawempe balina omuzoogo. Obuli okadde okatuuka mu biseera by'ebyobufuzi bakola maliso ow'ekitali, ne bakwatagana ne bannabyabufuzi abaagala ebifo ne boolyawo ne basindiikiriza abantu okuva mu kino. Ojja otya ku mitwalo 7 n'oteeka ku miliyoni 2. It's quite unfair. So ne tukizuula nga waliwo bannabyabufuzi abalina envundu emabega kulaba nti Ssegirinya aviira ddala mu constituency. Naye kituukiridde, kyemwasaba kituukiridde, naye allo oyo yasinga okumanya kubanga tosobola kulwanyisa muntu ng'obudde bwo tebunnatuuka. Yes. Bayongeza office we amakanga we tubadde tusinzira. Banga lyamaze ng'alwadde Ssegirinya kuva bwe yava mu kkomera
kuva yava mu komera twali yava mu komera mpaka embeera ya maama we ekyali nzibu nnyo era tumugaddeko omusawo okulaba nti yastabilizing omwaganya okuweerezaako wakati mu kiseera nga Sseggirinya alina amasannyalaze mangi abaali bamulwana mu kibiina n'ebweru waakyo baali bangi naye nasalawo okubeera nti eyerekereza ebisinga mwane ntayize bawundabizi zonna ngezeeko okubeera nti ntayiza abeere ku nteko era omulimu gwenkozi okujjala okwebaza tutambule ffenna ebbanga lyonna tutambula ebbanga lyonna era njala okumwebaza nti Sseggirinya Muhammad byonna byayogera ja baba kitalo Sseggirinya bamulabye wano ati timusi bakapala netutwala Sseggirinya okuva nga akyatunda bikajjo kaddugala gye yava okujja okola ki okutandika okusoma Sseggirinya talina muntu gwabadde ayinako kigenda okujjukira ku Sseggirinya mazima ge nakuyimira mu struggle Sseggirinya abaddewo opposition mu batamutako ebyeddala abaddewo opposition no Sseggirinya wagamba nti nja kukola kirajja kiko wagamba nja kuwa emitwalo abiri abagenda kyagamba kyako era bannakawempe bafiiriddwa Sseggirinya nga mumalirivu okutuusa obuyinza n'eggwanga lyonna ng'eggwanga lyonna ewa mulifiiriddwa nnyo naye tugamba bannaffe abagezaako okwanguya okufa kwaffe abagezaako waliwo abangu yadde Katonda agenda ne tufa ne baba banguya okukola ki okufa kwaffe ne batutulugunya ne batuwa obutwa ne bakola ki ne tubagamba nti nammwe essaawa yonna kuli kusookayo busoosi Sseggirinya bava mulaba Iraq batta Saddam Hussein Saddam Hussein bwafa waliwo abaddawo Iraq tetereeranga kati olwaleero gwoyo yanguya okufa kwa muno n'omukwata n'omuteekako ebisango sango nti atema abantu ebijambiya notta Sseggirinya Sseggirinya bangi bagenda kututumuka eggwanga lirina abantu bangi bannaye tubagamba bannaye bambega bonna gye muli mu ggwanga monna abatulugunya bannammwe nammwe muli baana abantu tubanje bubeera ne gye musula mutulugunya bannammwe ne bakola bateeka mu makomera bbira mupango ne musiba abantu ebitaliimu Sseggirinya okuva we yava mu kkomera abadde tatereeranga naye njagala okubategeeza abantu abakola ebintu ebyo nammwe mujja genda ojja kulujja kukyanga twaba ku malaalo g'abantu ebeeyita abanene kati ani akuuma Tumwine olwaleero eri Tumwine ani amukuuma ani osikoti amukolako obwesikoti ku Kabuli gyali so njagala okubategeeza olwaleero tufiiriddwa nnyo si Kawempe North yokka wabuli eggwanga lyonna Sseggirinya nga nzisheeka tena amanyi okusoma edduwa Katonda bwe yaziwa njasigala nkyamuteeka mu ddwala kubanga abadde mukwano gwange ng'omuntu tusaba Mukama Katonda Allah w'ekisa ekingi asaasire Sseggirinya mu Kabuli gy'alaze era Allah amuwe ettaala ejakayaka mu Kabuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekisa ekingi asonyiwe omwoyo gwa Sseggirinya tujja kusigala naye Sseggirinya era agenda kusiga tetugenda kumwerabira ebbanga n'olubeerera lyonna tetugenda kwerabira Sseggirinya olw'ebirungi byakoledde Kawempe erinnya lyange zisheeka teete Sseggirinya tumuziike nkya aleero tekisoboka alikkiriza nti tumuziikirawo naye nange ne bwe mba nfudde bwetu tebankeezanga bwetu tusuleko naye naye nga Sseggirinya abadde munnabyabufuzi atalimba twatandika struggle Sseggirinya n'ajja UBTV nga tuli naye tutandika obugoyi buno ogikwatako nga tuli naye Sseggirinya teyeefudde abantu betuwagidde ebyobufuzi sesiri w'ekawempe ne Sseggirinya nsuubira tanswazizza Mukama amusasulemu ekisinga obulungi alwaniridde eggwanga
mugamba abamasimu batule hapa tusobola okukola fundi wano tusobola okukola fundi abalina esimu muka wansi kituufu nesewe yakola naffe abadde ati kati bwosindika bisimisa kodi yange baga yeno kamuko wansi oba oli mu maaso ka wansi nze ngenda kuba batu ya kamera Lokulindako. Musajja kakkana muuka. Owenkofiira soko jjeko. This morning, we got news from the mother of our colleague, the Honorable Muhammad Segirinya, that he had passed on. Honorable Segirinya was brought to this hospital, Rubaga Hospital, a couple of days ago. The situation had become dire. He had over time stabilized, and so he was on and off. When he got dire, he was brought to hospital here for proper attention. He's been in ICU, and when we engaged the doctors told us, together with family, to make sure that people don't come to see him, guests and so on, to this. And this morning, the doctors told the mother that he had become brain dead, and almost all his organs had shut down. In fact, all his organs had shut down. And of course, that's what now, through the mother of balance, she got in touch with us and told us that Hassan, the Honorable Muhammad Segirinya, had passed on. We rushed to hospital. I was able to access ICU together with Comrade Lewis Rubongwea. Of course, other leaders did join along the way. But the interface we had with the doctors have told us that what still is in place is a very slight pulse, because he's on a vent, he's on a machine. So yes, he's brain dead, all organs have shut down, but there is still a small pulse. And according to them, professionally, it would be unethical to declare him dead on their end when there is still that pulse. So they are saying they can't give us any hope
They don't know what the day will be like by close of day, but they're also saying they're not good. So professionally they're saying because of that small pulse, even though it's brain dead, organs have shut down, that very small pulse, aided by the vent and so on, does not allow them, and they don't want to give you hope, but they said they're not God. God can perform a miracle. That's what the doctors have told us. We requested them to be with us, to be able to communicate this, but they said they will be with us because the executive director is here, Sister Dr. Grace, who is the acting executive director, but she's the medical director. So she told us she might not speak, but she will be with us because she, together with other doctors, that's the brief that they have given to us. Our call to the people of Uganda, and especially the people of Kawempe North, which he represents, is let's keep praying for him. The doctors are saying he's in a very critical condition, brain dead, organs shut down, but there is that small pulse, aided with the vent and so on. And so professionally on that end, they're saying they cannot at this point declare him dead. So let's keep praying for Honorable Muhammad Segirinya, even though yes, medically they're saying hope is it's a fairly grim picture, but there is God in heaven. That's the update we can give for now. Honorable Muhammad Segirinya, embeera ye ennaku eziise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa mu ddwaliro. Yali yatereera n'addayo ewaka ng'awona mpola mpola, naye embeera ezze egenda esajjuka. Yaleetebwa wano mu ddwaliro era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti make sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections, okufuna infections. So kyofudola abantu bangi abadde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikaanyako badokita nga batuwabudde tusooke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu okuva ewa maama wa Segirinya ng'atubikira mbaka Segirinya n'atugamba nti munnaffe afudde. Era amawulire ne gayitingana, ne tujja wano mu ddwaliro tuzze ne tusinkana abasawo tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kyetulabye era abasawo kye batunnyonnyodde, abasawo batugambye nti Honorable Segirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down, zisirise, naye omutima gukyakubamuko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down, naye omutima gukyakubamu akatono, machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bonga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Segirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu heartbeat ako kakabe katono katya, machines baba bazirekako era nga tebasobola declaringa nti Honorable Segirinya afudde. So weewaawo maama bwe baali munnyonnyodde byonna byonna ye ng'alabira ddala mwana we afudde, kwe kutukubira n'atubikira. Naye abasawo twabadde tubasabye batunyonyolemuko ne bagamba nti bajja kubeerawo wano era tulina mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Segirinya afudde olw'amateeka agabakwata, ka heartbeat ako kekakyalimu. Kyetusaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North, Honorable Segirinya gy'akiikirira, twongere essaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero, era abasawo batugambye nti kisobola okubeerawo kyamagero. Kyetusabira mu kaseera kano eyo update tulina.
Dr. Grace, she's the medical director of the hospital, but she's also acting executive director as of now. So let her give us a quick update. We've convinced her to just share something. What I can say is Guys. and the other officials who have been there for the patient is critically ill, is critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers, though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you so much. Muganda waffe mulwadde nnyo era yeetaaga okwagala kwaffe, yeetaaga esaala ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako tugenda mu maaso kubanga era tugezaako okukola ebalinnya medical director currently acting as Yes, I am. olwa mateeka agafuga abasawo olwokuba nti omuntu yenna abasawo bo eryeteeka lyasigalawo nti omuntu yenna bw'abanga akedde ku makya omusawo amala kugamba nti nno omuntu avudde mu nsi n'abasawo bwe baba bagambye nti wadde kiri kyabaddewo kubanga bulijjo nali nkirabyeko kyesitajja nnyo kwogera nali nkirabyeko abantu awamu nga the fact is omuntu yennyini nga bba abantu abalala nga ne famire yabise negambira ddala nti ono omuntu yafudde yakoze atya bwe bantuuka mu ddwaliro bwe twatuuka mu ddwaliro erimu ne batugamba nti no omuntu ono akyalimu akakuba era bonna abantu bakola ki naye ng'ate ne famire yonna yabise so tulindiridde basawo kyebagamba ffe twongera kusaba busabi nti obulamu bwa Ssegirinya bukomewo obulamu bwa Ssegirinya bukomewo kuba Ssegirinya akyalina bingi ebintu byabadde akyasobola okukolera bannakawempe na buli kimu kyonna kyonna era nayogera mbadde nzijanga njogerako okwo naye okuviira ddala mu 2016 awo wonna bwe yabeererawo mu byobufuzi na buli kimu kyonna kyonna ate nakonectinga nnyo n'omugenzi Pastor Iga so naleka ng'atuwadde omuko kuba yali mukwano nnyo gwa Pastor Iga kati bwe nagenda nenjoyininga nembeera nga oli mukwano gwa Pastor Iga so yandaga ekimu ku mikwano gye nga Ssegirinya era ne tubeerangawo nga tuwuliziganya Ssegirinya abadde lwiri Ssegirinya oba nja mugeza ku ki Ssegirinya oyo gw'olaba nga kyalaba kyonna nti kiyisaawo nze naliwooko nze nali omu ku batesitesi nga omugenzi Iga kubanga ekiseera kyagenda nekituuka nga biseera byakalulu ne Ssegirinya bwe yatuuka bwati buli bwe yafuniranga opportunity yatuuka n'okwagala okubeera nti no ye kennyini akolanga asha olw'okuba nti no yali ayagala abantu yali akola buli kimu Ssegirinya abadde nga bwakera ku makya navuga nti kingoba kino ekintu nkyagala kubanga nze natunuulira ne mugamba nti kansala ogenda kwesimba naŋŋamba kojja omukisa nga bwe guba gunkutte kankole bwe kwegamba kale abadde nnyo era nga bw'oba okyegendereza ye muntu ng'omulaba nti ne bwe baba balina press conference ayagala nnyo okubeera awo ne bwe baba bakozi batya so Ssegirinya ye muntu nkugambye nti bw'aba alina ekintu kyayagala era yatuuka ekiseera awo mu kampeyini naŋŋamba naye kojja omanyi nti wadde sirina ssente nti no ziizino zenyinza okukozesa mu kampeyini naye nze mmanyi nti nolina omukisa oguwangula oba ogukola bweti kaŋŋende neesimbewo so ekyo kyo Mukama Katonda tusaba busabi kyekugambye Ssegirinya abadde tannatwala
abadde tanneeyagala abadde ng'obulamu bw'otuuka okugamba ogamba kyekisinga nze okulabira kanti nekigira ng'obulamu bw'osobola okukera ku matya ng'ogamba omuntu ti obulamu bubadde butandise okubeera nga oba kuffe nti tubadde naye bulamu bubadde butuuse oba oli kuvaayo obugina kukola ki yes kirungi nedda akyaliyo ayisi tanafa kati nensaba katonda kumira awo amuzemu manya damali Segirinya kubadde bakutabaneza nga yandigiza okuba amasomesa nange kenyini segamuwa amasomesa somugirinya kubadde kutambula naye segirinya ebirungi byakolebwa bannakawemba birungi basegirinya ola abadde mulwala nakola ebintu myezi mukaaga nasinga n'abaka bamazeeyo ebisanja n'ebisanja so okunalebo segirinya mukama agira akwatirawo oba tugambye abadde amazeewo wiiki ekitundu akumpi nessekukulu awo embeera yatabuka ngaali waka wali wa maama we bamuleeta wano ICU Rubaga era n'abeerawo sawo ne batugamba ngu teyeetaaga nnyo bantu kubanga infection ziyinza okumukwata obulamu ate ne budduka speed naye nkyaya leero nfunye essimu agulwa maama we nti honorable afudde netujja speed wano okutuuka mu ICU asawo ne batutwala waali ne batugamba nti ne batulaga ng'omutima gukyasobola okukuba nate ne batunyonnyola nti ebimu ku bitundu byebyo ebitambuza obulamu tebikyakola bulungi nnyo naye nga bisobola okudda engulu birina obwongo nekitweraliikiriza paka ne leero era twongera okusaba Mukama Katonda ayambe nti akalembereza ke tufunye kugamba abasawo nti tebasobola kumugamba nti afudde ng'ate akyali mulamu kabeere nga ke kaliwo netusaba na Uganda mwongere okusabira Honorable Segirinya musajja abonyeebonye nnyo n'ebyobufuzi kubanga Uganda kubanga ali kansala bwe yafuuka omubaka wa paalamenti yalayira mulwadde tutuuse wayise ebbanga batuwaayiriza batutte mu kkomera bamugye mu kkomera bamututte okumujjanjaba emulago bamuzizza bazizzaayo nze emulago okunzijanjaba embeera y'ekkomera nga bw'ogimanyisa ennungi obeera mu bulamu obwokulabirwa abantu botamanyi oli musibe tolya bulungi tulabira ekimu kyonna kibeera disorganized era ensonga lwaki olaba nti twafunye okkomera nga tuli balwadde era Honorable Segirinya yajjukira nti ate bambi ye yayingira mu kkomera nga obulamu era si mulamu bulungi yali ava najjamani kumujjanjaba naye Mukama Katonda tumusaba nti akalembereza katuwadde akatuwa eddala Honorable asobole okuva engulu aweereze bannalubaga kyetusinga okusaba embeera si nnungi bwemwava mu ddwaliro mwagenda ku kye bayita medical check-ups abasawo baabakebera basanga biki ebisinga oluma honaliro osobola kwogera ku bulamu bwo buli omu baamuwa ripooti ye ate ejjukira nti mu public ne bw'oteekayo ripooti y'okukwata ku bulamu bwo bayinza okwongera okutya obuti oba okusaasira ati tuyinza kubanga okwata ripooti y'obulamu bwo n'ogiteeka mu public naye buli muntu bamubuulira ekimuluma era nga ogezaako okukyejjanjaba mpolampola Bannayuganda babyanguya bagamba nti mwalimu engeri y'okuba nga mwaweebwa obutwa kino kyogerako ki ekyobutwa yeah of course naye nti obutwa tebujja kujja bugambe nti butwa butogani kati oyinza okuba wayingira tolina buzibu ku mawuggwe kati nga nze ate n'ofuluma kumera nga olina obuzibu ku mawuggwe oyinza okuyingira nga ekimulwa kyali kibulamu ate nekijja nga kikaki kiki kirwadde kubanga n'obutwa obunywa obutwa bwaki buta organis kati tujja kusanga nti buli awo oba oli awo so soa konfaminga kintu ekyo kubanga nze abasawo tebakinnambisa ngamba birala okay tuyenza nnyo kunabikale